Okay, muterevu ku BBS Telefina omulungi atulaba wasuzotya kansweti bwakedde wano mu kibuga Kampala obudde bulungi nnyo akasana kavudde bulungi nnyo n'abakedde okulabika nti bakalabye emirimu egy'enjawulo abannakibuga b'enjawulo bayingidde ekibuga bwakyali ewaka ng'otulaba buterevu ng'olowooza ekibuga kikyakulinze wandibadde osambyasambyako noba ng'oyingira ekibuga weewaawo obukedde olunaku olwaleero olunaku olweggulo omukulembeze w'eggwanga yasinkanye abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala nga baali beemulugunya gye buvuddeko awo ku nsonga ya IFRIS nga baagala okutangaazibwamu omukulembeze w'eggwanga we yategeeza nti alina obba miitinga olunaku olweggulo weewaawo bangi bavudde n'ensonga ez'enjawulo okusinziira ku pulezidenti byayogedde wano wendi ndi ku mulyango oguyingira mu kikuubo bizinesi ez'enjawulo zizzeemu okuba nga zitandika okuba nga zikola abasuubuzi ab'enjawulo okuba nga bakola naye ekyebuuzibwa ebigambo by'omukulembeze byayogedde olunaku olweggulo babifunye batya biyinza okuba nga birimu kagenda okuba nga kabayambayambako oba akalembereza weewaawo kambuze ku bakulu abakedde mu kibuga omukulu wasuze otya taata bwakedde mwakedde kuyiriba wakakedde okunywa nakakedde nkafuna ntya nze kano kasita obaamu n'amagye oba okafuna tuli wakati wano mu kikuubo bizinesi ez'enjawulo gyevuddeko awo mwagalawo amaduuka nga mwemulugunya ku nsonga ya IFRIS olunaku olwegula kule abasuubuzi mwasinkanye pulezidenti ebigambo bya pulezidenti byayogedde mwafunyemu ki waliwo akalembereza oba twaweddemu buggwe essuubi kubanga tewaliwo kyakyuseemu batugambye tulinde paka nga 2 naye kirabika embeera eriwo kirabika abantu abalina okunnyonnyola pulezidenti w'eggwanga oba ngambe tebalina buyigirize bumala tebakimunnyonnyola bulungi kitegeeraye kubanga naye mu njogerayo akulaga nti takitegeera bulungi pulezidenti yakitegeera ekya IFRIS bw'alaga mu njogerayo kati essaawa zino okuva mu meetings waliwo empenda zonna ezigenda okuba nga zitemebwa wakati okutuuka ennaku z'omwezi 2 honestly ekyamazima kiri nti tetumanyi kubanga luli eri yali yabiyimirizaamu paka ng'ennaku z'omwezi 2 paka ng'ennaku z'omwezi 7 olwabadde olwajjo so kati era tusuubira nti wayinza okubaawo akalembereza paka nga 2 lwagenda okujja n'okulangirira okusembayo okwogera kwa pulezidenti yayogedde ebintu bingi mwategeddemu kikala ebitonotono okuva ku byayogedde abamu ku ffe essuubi lyatuweddemu kubanga nzinga bwe nkunnyonnyodde kiraga nga omusolo guno ataagutegeera bw'oba atannagutegeera bulungi yeetaaga okumunnyonnyola obulungi mwe temwategedde ku byayogedde byonna bimala byatumazeemu bumazimaanyi kubanga twabadde tusuubira okutuddamu okw'omulamwa naye twaweddemu amaanyi temwagala kusasula musolo kuba embeera eriwo kati essaawa omusolo twagala okugusasula naye mungi nnyo kati for example omuntu ayinza okuba nga ayitawo wano n'ebintu ng'ava bigula ne bamukwata wano ng'ate ava bigulaku okitegedde babagambye IFRIS app musobola ogiteeka ku ssimu mwabalina amasimu gaseereza lwaki temugiteekako ate awo baba bakisussizza kanfuneyo ate omukulu wano leka nfuneyo omukulu wano omukulu ow'ekigendererwa bagambye gwe ow'ekigendererwa taata wasuze otya Lundi wasotya bwakedde Telefina amanya abita bayise Paulo nkolera wano mu kikuubo era ndi musuubuzi mwasinkanye omukulembeze w'eggwanga ensinkano eno yavuddemu birungi ki ekyaddala kyaleka omukulembeze yayagadde gabula kutuzzi na kyakulya naye ku nsonga zonna eziri mu abasuubuzi ez'omuzinzi tewali gyetwafunyemu yadde n'akamu batwala ensonga ya IFRIS yajogeddekwa ensonga ya IFRIS ffe twalabye nga omukulu tagitegeera naye abo abagireeta tebannagitegeera buki kuba bw'obabuuza IFRIS bagamba IFRIS eyambako omusuubuzi okulondoola bizinesi ye naye nga ffe tetukerangako ne tugamba URA twagala okulondoola bizinesi zaffe bakitegeera kati ate bw'obabuuza ensasula y'omusolo oyo VAT bakulaga nti ate producer asasula VAT supplier asasula VAT wholesaler asasula VAT retailer asasula VAT kati twebuuza Museveni ne Uganda Revenue Authority bagala VAT wa mirundi emeka pa each item
kati awo tetwanyonyose bulungi. Yagambye nti ensonga ya IFRIS awo so giteeka ku ssimu yo kwezima abalina essimu za seereza n'ogiyiga mpola mpola era yagikozesezzaako n'alaba ng'eyinza obbakola. Ensonga IFRIS si buzibu, but what is the impact of IFRIS in business? Kuba bano abasajja lwakuba baagala nnyo limba bano abadonga abatamanyi bintu. Bwate tugenda kakasa okulondola business no baleeta ekintu ekigenda okubba omuntu nga naawe gy'oli eyo ogenda kubbibwa. Si kubbibwa kuba omuntu for example atikula amasimu gano asasula omusolo gwonna wali ku Uganda Revenue Authority. Kati ate sandisuubidde mu mbeera yonna ng'agitadde mu dduuka asasula URA income tax ku dduuka ali. Asasula license, KCCA license. Ate omugambe the same phone ye asasulire ku URA Nakawa tine ku dduuka yagalako VAT omulala. Okitegedde app ya IFRIS esobola okugendako n'ekikulu ky'eggambe si kukozesa IFRIS naye impact ya IFRIS yeetaaga okulongoosamu yeetaaga okustudyinga where it is applicable. For a meantime kirina okukolebwa kirina okukolebwa ng'era bwe yatugambye nti tuddeyo nga 2 ffe tumuwadde akadde bateese naye bwe kigaana ndowooza Kampala kulo tujja musengule bizinesi tuzijjemu kyenyinza okugamba kuba tewali kuzikizaamu. Amaduuka tekibakosa naddala abakola emmere ya leero. By calculation bwe njagala okumenyeramu bagamba okuregistaringa ku VAT oteekeddwa okuba nga otunda million 15 and above a year, and on that price ne bajja baagalako 18%. So 18% bw'ogenda ozijja ku million 15 roughly ze million 24 z'oboggyeko. Naye on average Soltepo ono mulaba tumutunda 4,000 tufunako nusu ebi bisatu. On average kitegeeze million 4 oba olinako emitwalo ameka 3. Kati gwe million 4 oba olinako million 3 kati ate oli ku million 3 ayagala kutwala 5. Is it fair? Kitegedde abantu kye batanategeera buno obubbi baagala kuba abantu bajja mu business. Kyesuubira nti gavumenti teyinza kukola kagenderere okubba ati bannansi abawangalira muno. Basuubuzi bano ntanda ki gy'obasibira mu kaseera wakati nga tuli mu kusomoozebwa omusolo ogulinga omusolo. Eno gavumenti yaffe gwe kitegere titerina nnyo gwerumirirwa yerumirirwa nga yo. Cause ze njagala gambe Museveni yabadde jjo atembeeta kino ekintu ky'aba investors naye naye no bw'omugamba ajje ku ground alondemu ba investors tabamanyi for it. Kuba omuntu gwe tuyita investor for example bw'ova wano tugeze ogenze Nigeria ogenze kolayo company ogenda n'essente zo ne bakuregisteringa as eligible and a potential investor. So si gwe byakuva ate wano n'ogenda gavumenti ya Nigeria n'ekuwa ettaka n'ekuwa ssente tyotandike production ate wano ate ffe kye tukola okitegedde. Tumaliriza akagambo okwolekera abasuubuzi bano mu mbeera just abasuubuzi kyenjagala bagamba babeere nti bali updated. Bino ebintu olitajja nagamba nti ate bw'oba otunze million 15 you just on VAT you have access to all information. Omanyi omusolo oguli mu gazeti guli gutya, then waliwo omusolo ogutali mutuufu era naawe okimanyi. Kati ng'eno VAT gye bagezaako oteekako already omanyi value added tax. Kati osobola kuŋŋamba bw'ate okoze Soltepo bw'ate oli kampani kuwadde VAT nange amulese ku dduuka nange onzigyeko VAT nti waliyo value added okutambuza Soltepo muteeka wano. Kale Ssebu amanya nze Paulo Ssebu terevu ku terefayina eyaffe ensonga oziwulidde bulungi naddala tuukira ddala ku musobozi owa wansi ddala asookerwako akwatibwako ku nsonga naddala abantu abasinga gye bemulugunyako eya IFRIS. Tukubiriza banaffe abatwala ekisolooza omusolo ekya URA mwongere okunyikira mu bantu mujje mubasomesa okubategeeza ku nkola eno kuba abasinga bosanga enkola tebanaba kugitegeera. Kyetusaba kiri kimu muyinza okukozesa emikutu gy'amawulire nga bwala BBS terefayina ne mukunga abantu ne mubaawo olukungaano olw'enjawulo ne musomesa abantu ku nsonga y'omusolo. Nze Divoshi Matovu ntambulire naffe abasimba automotive bandeese mu kibuga Kampala pikipiki gi boss gyolina okwesiga ng'ogenda okufuuka bino gyo omwaka guno 2024 oyingire 2025 ng'oli mugagga. Mbeere bulungi wangaala ayimasimoti ebyo bigenda maaso mu ggwanga madde nsa tuve wano kulika mu kikuubo kuba emboozi eri wano enyuma okusinga bino byetuvaako kakati wamu badde Sumulula Twece tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula Twece.